Fred Tebenkana Musota ne mukyala we Florence Kwikiriza nga batuuze b'Ejjinja poliisi beegombyemu obwala ng'ebalanga kugoba baana baabwe waka. Bano bombi biri balokole nga basabira mu kkanisa eyitibwa Universal Apostle Fellowship Church for Righteousness eyakazibwako abalokole ba Nuuwa eno ng'esangibwa Butiki era ng'ekitebe kyabwe ekikulu kiri Jjinja. Fred agamba nti okugoba bawala be abaneewaka kyaddirira omusumba we kumutegeeza nga bwe kiri ekibi okubeera n'abantu nga si banzikiriza yeemu. Omwana agamaze okunononola na yogera ne mukulu munange ebigambo ebigemagana n'omwana oba n'eddiini munange yadeema yasawo yakoba ati oba oyenda ki oba oyenda ki kinsazeewo nikujja kubinga baana. Omu ku bawala ba Fred agamba nti eddiini eno yalina obukwakkulizo bungi omuli obutakkirizibwa kuzaala mu musajja nga wa ddiini ndala, ekintu kye bagamba nti bali tebajja kukisobola nabo kwe kugiddukamu. Mugulokole era mukulire muki omwana ali mu ngiri eyava mu gazizaalire mu iddiini ekiragiro kyabita nti aveewa akayakuba ati nga tumuyize mu kanisa nikuba kubawa yakuba kubawaka. Oluvannyuma lwa taata waabwe okubasuulira ebintu wabweru yeekubidde endulu ku poliisi bwetyo nayo neesitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Sopesta Tubone ono nga yakulira enzikiriza eno mu ggwanga lyonna akakasizza nti abantu bwe baba si banzikiriza yeemu tebateekeddwa kubeera bombi era nga Fred kye yakoze kituufu nnyo. Ekyetusookeddeko mu Matthew kigamba nti sajja kuleeta mirembe ku nsi. Where there is a sin, if you are my son, if you are my son, if you are my son, and let's say you are taking alcohol. Another one is, let's say, a thief. The Bible says, please separate from those people. Adumira poliisi Ejjinja Martin Mbabazi asabye abantu okubeera abeegendereza nga basoma eddiini kubanga ezimu bye zibuulira byawulayawula mu bantu. People are claiming nti bwe babeera nga basomesa olw'okubuulira mu kyaki yaabwe bagamba bwebeera ng'olina abaana nga ati bali mu kyaki eyo tolisapoozi kulya nabo, tolisapoozi kubeera nabo mu maka, ne bwe baleeta ekintu tolisapoozi kukikubatako. Ono akakasizza okukwatibwa kw'abazadde bano bayambeko poliisi mu kunoonyereza ku ddiini eno. Abamu ku b'eŋŋanda za Fred Musota bavumiridde ekikolwa ky'okugoba abaana awaka era ne bategeeza nti Fred baamulabula ku nsonga eno wabula yasalawo okufuuka nampulira zibi. Geza twamwegayirira yalema yasalawo abinga abaki abaana be beyazaala n'ekikola kibino. Christine Namuyanja ne Derek Kisa, BBS Telefina, Gambuze.